obutuukirivu. Ennema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwambayo obutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Abaagalwa ennyo, tuzze mu maaso g'Omukama okumwebaza olw'ebirungi byonna byatuwa ng'abantu, ko naddala ekirabo eky'obulamu, ate naddala kye yawa mukadde waffe Cecilia agalamidde wano. Tuzze okumwebaza olw'ensisinkano ennungi gye yatuwa naye, emyaka gy'amutwaziseemu, bye tumuyigiddeko, byatuyigiddeko, byonna ne byatulekedde okugenda nabyo mu maaso, ebirungi ebyo twebaza Katonda. Tuzze okusabira abafamire abakwatibwako okufiirwa kuno mu ngeri y'enjawulo, tubasaasira n'ekitambiro kya mmisa. Tusaasira abakristu bonna ab'ekisomesa kino ekya St. Peter Mutungo, Ssaabakristu n'olukiiko, ate n'abakristu mwenna okuviibwako omwagalwa wammwe mu Kristu munnammwe. Tuzze okusaasira mu kitambiro kya mmisa kino ekitundu kino kyonna, ekyalo kino, mikwano gya mukadde waffe ono ate ne famire. Mwenna Omukama abanyige ebiwundu ate abasangule n'amaziga. Tuzze okwetukuza, tuzze okusaba obusaasizi bwa Katonda. Katusiriikirire, tusooke tusabe Omukama okutereeza waffe aleme kubutunulako nnyo, wabula asinge kutusaasira, ate n'okusaba omwoyo gwa Cecilia agulamuze kisa, ate aguwe ekimuli eky'emirembe. Neetondera Katonda omuyiza wa buli kantu, mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola, kunsinze, kunsingidde ddala, kyebanneegaya Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyiza wa buli kantu atukwatula ekisa, atusonyiwa ebibi byaffe, ate naddala ebya mukadde waffe Cecilia, ate naffe natuuse ne bulamu obutaggwaawo. Omuyiza wa buli kantu, nyiri mwana gwe tukakasa mu kukkiriza nti yafa n'azuukira, tukwegayiridde omusana w'ono Cecilia eyeebakidde mwana we oli ng'akkiriza ekyamagero kino, ajjule essanyu ng'alaba ayise mu ye okutuuka ku kuzuukira. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, oyo awangala ng'alamula, nga muli kimu ne mwoyo omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Mu nnaku ezo Yuda yasolooza ku buli muntu ssente n'aweza kumpi drakima 20,000, n'aziweereza e Yerusaalemi okusaba ekitambiro okuddaabiriza olw'ebibi. Kino kye yakola kyali kikolwa kituufu nnyo ate kya kitiibwa. Mwe yalagira bwakkiriza ng'eriyo okuzuukira, anti singa yali talindirira ng'abattibwa balizuukira, kyandibadde kya bwereere, kimwandibadde mugaso okusabira abafu. Olw'okuba nno nga yali akiraba ng'eriyo empeera ey'ekitiibwa erindiridde abo abafu obulungi, n'ekirowoozo eky'okusabira kyekiva kiba ekitukuvu era ekyokwagala okutuufu. Y'ensonga eyamusindika okusaba ekitambiro eky'okuddaabiriza kisabirwe abafu, bwe batyo basobole okusonyiwa ebibi byabwe. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera.
essomo eryokubiri beesiimye abafiira mu Mukama etusoma mu kitabo eky'okubikkulirwa omutwe ogw'ekumi olunyiriri olw'ekumi. Nze Yowaana nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liŋŋamba nti, wandiika nti beesiimye abafiira mu Mukama. Mwoyo agamba nti okuva kati bawummulira ddala kukola, anti ebikolwa byabwe bibagoberera. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana. Mu budde buli Yesu n'atuuka e Betaniya n'asanga nga Laazaalo yakamala ennaku 45. Betaniya kyali kirinaanye Yerusaalemu sitadiyo nga 15. Abayudaaya bangi baali bazze ewa Malita ne Maliya mu lumbe lwa mwannyinaabwe. Malita bwe yawulira nga Yesu atuuse n'agenda okumusisinkana. Maliya ye n'asigala mu nju. Malita n'agamba Yesu nti, ssebo, singa wali wano mwannyinazze teyandifudde. Naye era nakaakati mmanyi nga buli ky'onooba osabye Katonda anaakikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Malita n'amugamba nti alisuukira mu mazuukira g'olunaku olw'oluvannyuma. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira, nze bulamu, anzikiriza ne bw'alifa aliba mulamu. Era buli yenna omulamu anzikiriza talifa mirembe gyonna. Ekyo kikkiriza. Ye n'addamu nti weewaawo ssebo, nze nakkiriza dda nga gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu, ye ggwe ow'okujja mu nsi muno. Kino kye kigambo ky'Omukama. Abantu ba Katonda mwenna, Omukama mulungi ate obudde bwonna. Okusooka kwa byonna ntuusa okusaasira kwange eri abafamire y'omusana w'Omukama ono okuviibwako omwagalwa wammwe. Abasaseredoti bonna ab'oku kigo kyaffe ekya St. Mary Queen of Martyrs Ndejje Catholic Parish bategedde okuviibwako kw'omukristu waffe Cecilia, era ne bantuma okujja okutuusa ebigambo bino gye muli abafamire nti kitalo nnyo, kitalo ddala, bali bumu nammwe mu ssaala era ne mu kubasaasira. Father Venancio, Father Yosefu, Father Sensera n'abasaseredoti abalala, era nkubiddeko ne Father Kawuki n'abasaasira nnyo. Ate n'abakristu bonna ab'ekisomesa kino, ate naddala ab'Akabondo, mukadde waffe ono mwabadde okuviibwako omwagalwa wammwe mu Kristu munnammwe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Era okwo kwe nsinzidde ne ngamba kanzijje neyunge nammwe mu misa enkulu Cecilia gy'akkiririzaamu gy'abadde ayayaanira nti ejja muyamba nnyo okusobozesa Omukama okumuwa ekifo ekyokumwanjo ebbanga lyonna. So abakyali mu kitambiro kya misa kino, endowooza yammwe n'ebigambo byammwe bibeere byakuyayaana Omukama Katonda ateeke Cecilia ku mwanjo obulamu bwe bwonna. Amiina. Kubanga ekyo kyabadde asinga okukola ki?
kwagala. Abantu ba Katonda mwenna bwe mfunye amawulire gano g'okufa k'Omukristo Cecilia, tugenda kulamaga Nairobi eyo, era tubadde tusimbula ssaawa 6. Ababaasi ne basaba bamubiikirizeeko nzije nsibule mukadde ono bambadde mumanyi. Ebirowoozo ebinzijjidde ebingi ku biki byenyinza okujjukira n'okwogera ku mukadde ono, waliwo omukadde nga sinnadda ku ono anzijjidde amangu. Nali mu kigo ekimu kye nakoleramu nensinkana omukadde mu taxi. Nalinnya taxi nga ngenda mukono nva Kisoga ngenda mukono, kati wakati awo taxi z'Ekisoga ezo bazitika abantu 5 ku mutto. Kati bwe nayingira mu taxi nembeera emabega g'omukadde omu nga yali mu mutto ogw'omu maaso. Kati omukadde baaliko bananga ffe twajjudde dda 5 batunyigiriza. Kati omukadde yali asembedde ddala ku luggi okulinaana kondakita. Kati otutuuka kasiteegi akamu ne bagattako omusaabaze omulala nabo bawera abameka 5. N'omusaabaze oyo yali alina ebifuluusi oba mwalimu mukaveera nga matooke nga gakola amasanda. Kati omukadde yali ayambadde akagoye ke gomesi ye nga njeru. Kati oli bwe yatuula owokutaano yeekubako bwekubi ku mutto era n'ebifuluusi ne bigwa ku mukadde. Kale abantu bonna abali mu takisi abalaba ekikolwa ekyo ne musajja gwe omukazi olaze waaki okumukubako amasanda ago, wuuyo mwenyize dda, ebintu bino mbadde temusobola biteeka mu bbuutu. Kati takisi yonna neefaayo ennyo okulumira omukadde oyo. Nga takisi bwetambula, kati omukadde nga tumaze okusiriikirira nga ye tavaamu kigambo, oluvannyuma nnyo ono eyamukosa n'atubuuza nti mwe bannange gwe mulaba omukadde ono yanyega nga mulumiddwa nnyo ku lulwe. Omukadde n'agamba kati kino kye kyasinga okunkwatako nti abasaabaze bannange ono mumuleke kasita nviiramu wali. Ensisinkano gye nnina naye mu takisi eno nyimpi nnyo okuyombagana naye kasita nviiramu wali dakiika ntono nnyo nga namulese dda. Kati eddakiika ezo ntandika okuneneŋŋana n'ono nga ngenda kuviiramu wali. Sijja kikola, tumuleke. Amina. Ki akalowoozaako kye kakuteekamu obudde buno? Ensisinkano yaffe nyimpi nnyo w'Oluganda ku nsi kuno. Tuli mu takisi muno y'ensi, twekuuba tuneneŋŋana mu kino na kiri. Endowooza zaffe, enneeyisa yaffe, ebigambo byaffe n'ebikolwa bikosa abalala, naye nga ensisinkano gye twerinako nze naawe nyimpi nnyo. Ese n'okuba teweza myaka 2 ng'ogenda n'oli agende ebyo biggwe. Omukadde yanyigiriza nti tekikola makulu kuneneŋŋana, nga oneneŋŋana gy'obeera by'oyombamu ogenda kubeera nabyo ebbanga lyonna. Oluganda ensisinkano yo ne mulirwanaawo ntono nnyo, kaseera katono nga mwawukanye. Akaseera ako kakozese bulungi. Ensisinkano eyo Mukama gyakuwadde ne munno gikozese bulungi. Ensisinkano gye njogerako ye ya Cecilia nange. Simanyi gwe naye nsuubira nammwe mukkiriziganya nange nti Cecilia ensisinkano ye nange naawe si yebadde nnene nnyo, naye ate nze n'akajja mu kigo kino mwaka 1 n'ekitundu. Musomesa bya Katonda ng'akyali eno twalambula abakristo abamu, naye nafuna omukisa n'entuuka mukadde waffe ono gy'abadde. Yanyaniriza awaka n'agobawo omusomesa ne be nali ntambula nabo abannambuza
ne tunyumyamu. Naye mu kunyumya yansaba mwejusise. Nagane mukadde kankusembeze n'okusembeza nedda faala tonsembeza nejusisa okumaawo kubanga mpulira sinatuuka wadde onsonyiye Katonda ansonyiye ozze n'onkyalira naye ojja kudda olulala ojja kunsembeza. Ekigambo ekyo kyankwatako nnyo. Akafubo ke twalimu naye kaali kakulu era ne ŋŋamba ono malayika ali ku nsi. Ebbanga ery'omwezi gumu emabega bajja ku kigo kadde oyo n'agamba noonya Fala Kawuki yeggwe era nti wali mukulu ono mupya olya Fala Kawuki aliwa yagenda ne mutaŋŋamba gwe njagala ngati ono ye yadda mu kifo ky'oli bw'olaba ono n'oli oba okoze eki y'ono Fala yeggwe nsabira ne musabira ne musiiga tunyumya. N'akwata mu nsawo n'akwata emitwalo 5 gwe yali naye muzzukulu n'amugamba ensawo yange eriwa n'agigiragira n'ajjamu emirala 3 n'agimpa nga nze ndi mubyamagero n'amukadde ono yampa sente zino naye waaka sente ate kenali singa sikalaba jjajja kaakano nekiwera emitwalo 10. Omukulu ono saayagala kumukanga naye nali nti ozikwata nagamba naye ate nze naali muwadde naye ate yampadde naye nga musanyufu naye newe nali wuwe ewaabwe gyabadde era yampa ssente kati negamba kirabika kino si kipya. Oluganda nze mu nsisinkano yange naye kyekyo kye nsobodde okumuyigirako. Kati neebuuza ababadde naye ebbanga lyonna amasiga ge mukaaba ababadde bamumanyi mu ssaala mu kumulambula mu sappuli yaate abafamire ebigambo byammwe ebigambo bye mubaddeko nga famire kati byonna bidda. Akaseko ke ebigambo mwaba bimanyi wabadde atambula byayagala wabadde yeebaka kati nkyusa ebyo byonna mwaba bimanyi era bisigadde nammwe. Kale Oluganda ekigambo ekikulu ensisinkano yo ne mulirwanaawo ne muntu munno gitwale nga nkulu nnyo kubanga akaseera k'oli ne munno katono nnyo. Akaseera kakatono yagala kubagiza yamba ebigambo mbere byakwagala byakisa kubanga takisi ogivaamu mu maaso wali. Amina Oluganda. Ekigambo ky'olwaleero abafamire kiyinza okubabeerera ekizibu kuba kati ebirowoozo bikyali bingi. Mulowooza kino mulowooza kiri. Tubasabira ekyobero kino mukiyitemu oba mutya naye mumanye nti kijja kuggwa. Omukama ajja babeererawo. Katonda oyo ajja bawa emiwaatwa. Ffe ne bwe tunaayogera ne bwe tunaayimba ne tunaabakubagiza tutya Katonda ye mu budde bwe ajja basindikira ebikubagizo ebyenjawulo kino mukiyitemu. Naye nga mukiyitamu mumanye nti Kereziya esabira mukadde waffe Omukama ekifo ekyokumwanja awo ffenna kyetweyagaliza. Sirina bigambo bingi eri famire naye Omukama sinza kugamba nti tokaaba sinza kugamba nti guma kubanga simanyi kyoyitamu. Ffenna tufiirwa naye mukadde kano bano ate ab'omu makkati ennyo be bamanyi kye bayitamu. Goyinza okuba okisuubira naye nga kye bali ddala mu budde buno toyinza nakiteekako kigambo. Tubakwasa Katonda abagumye abayise mu mbeera eyo. Abantu ba Katonda abaliwo mu budde obwa Yusufu Lule bw'entalo obwo tuwulira ennyimba ezayimbibwa abo baagala nti ffe twagala Lule oba tufa tukole ki tufe.
ne bagamba nti emmundu bwe yanyoka mu kibuga abaali bayimba nti ffe twagala lulo batufa tufe be basooka okukola ki? Omukadde ono muyigiddeko okusalawo mu budde obumpi nze bwe mulabidde infakiti emirundi ebiri bwe yajja ku kigo newe nagenda ewaabwe nalaba omukyala omunywevu mu kigambo kye omukyala atasaasa atacyankalana atawubawuba mu ekyo kyakkiririzaamu oba okyagala oba tokyagala yekyali yagamba faala nkimanyi gyembeera obadde oyinza obutadda mulundi gwakubiri naye ngambye bandeete ndabe faala kawuki ate ensanze eggwe naye naba omukyala amanyi kyayagala eyakola okusalawo oba gwake oba etonye nga takyasagasagana mu kusalawo kwe oluganda tumusiibula gw'oli otya mu ekyo kyokkiririzaamu okiri obudde eno neeno okusalawo okwo mu mbeera ez'ensi zonna oyimiridde otya omukyalo ono nga tumusabira muyigireko okusalawo naddala mu ekyo kyokola ki kyokkiririzaamu olina ensonga zo okukkiririza mu byokkiririza naye kyosazeewo okukkiririzaamu kinywerereko omukyalo amasomo gaffe yensonga ey'okusatu era nga maliriza gatugambye nti Marita ne Mariya bagamba Yesu nti singa obadde wano mwannyinazo no teyalifudde Yesu n'abagamba nti nze kuzuukira nze bulamu anzikiriza ne bwalifa alibeera mulamu ako kake njagala okwesibako anzikiriza ne bwalikola ki alibeera mulamu ekyo tusobola okirabako mu bulamu bwaffe tutya nina ebintu bina byemmaliriza nabyo byenjagala webulirireko nga tusiibula jjajja bwe ntunuulira obulamu bw'ensi eno n'ekigambo kino Yesu kyagaye buli anzikiriza ne bwalifa alibeera mulamu ekigambo ekyo nkiteeka mu miteeko ena omuteeko ogusooka nsisinkanye abantu mu bulamu ng'ekyamazima mulamu naye nga mufu ate nsisinkanye abantu abafu ng'ekyamazima bafu nsisinkanye abantu abalamu ng'ate ekyamazima baki balamu naye ate nsisinkanye abantu abafu naye ng'ate baki balamu mu miteeko egy'ena onaagwawa naawe ogwawa oli mulamu naye ng'oli mufu era nga ddala oli mufu oli mulamu era ddala ng'oli mulamu oba oli mufu naye ng'oli mulamu tulabye bangi abalamu naye ng'ekyamazima bafu nga twabaziika dda emyaka 8 naye nga bakyatambula nga eneeyisaaye nfu nga ne bwayingira wano bamugamba akakatebe kaveeko waliwo nannyiniko akako kalyeni fuluma omuntu oyo taba mufu ekitegeeza ebimugwaniza okutuula mu katebe ako tabirina byafa dda naye nga assa ayogera tumulaba atambula naye ngaekyamazima mulamu muki fuwajjo nga yafa dda naye nga tugenda muziika yafiira ku myaka 2 naye nga tugenda muziika ku 8 omusibu abadde obuganda omusibu abadde tumukubireko mu ngalo ekigweseza mu kereziya gwe bali kuleetako mu kereziya wano walibawo alibeera ku mulambo gwo naga ntindira gundi omwami omukyalo tumusobokezeko mu kereziya kubanga wadde afudde naye mulamu ebikolwa bye bikyali
mutwe gwaffe mu maaso gaffe tetukyalaba nti atambula oba wali baba totuleetera oyo mufu era ddala muki mufu ofudde omubiri naye n'ebikolwa byo ddala bikoze eki bifu ffenna tuyayalire okubeera abalamu naye ddala nga tuli baki balamu naye ate bwe tuba tufudde tubeere abafu naye tusigale nga tuli ki mu bulamu mu kitundu mu kereziya mu maka mwe tubadde awo ojja kuba otegedde kristo kyagambye nti nze kuzuukira nze mulamu anzikiriza ne bwalifa aliba muki kekagambako kristo kategeeza nti anzikiriza naye tuli mulaba wano nga tumuziika nti ne bwalifa alisigala mulamu era sisiri agenda kusigala mulamu mu bafamire mu kereziya mu kitundu mu bakabondo ebbanga lyonna tusaba omukama muwe okusabira famire abo n'abalina akakwata akamanyi nnyo gezono abali mu kukaaba abali mu kulumwa birowoozo katonda yabakumya tembe Maria kyogedde neema Mukama ali naawe wowe okusamba kasonda
Yesu omwana w'endagaano wa Musa, Maria omutuukirira Katonda assange Faawono, kaakali mu kaseera ak'okufa kwaffe. Naffe ffenna abeetali mu kitambiro kya misa kino tulina ebizibu ebya buli ngeri, buli omu asiriikirire ayanjulire Omukama ebyo ebimunyiga n'ebimunyigiriza. Ayi Katonda Taata, abaweereza bo bano n'abazaana bo mu lwatu tukwanjulidde bingi, nate mukasirise buli omu alina essaala gy'ateeka mu maaso go, tudduukirire ffenna ate ekisinga kya byonna n'omwoyo gw'omusana wo Sisiriya ogw'ekimuli eky'emirembe. Ayi Mukama omw'ekimuli ekitaggwaawo kiwakire aterekere emirembe. Bengi abaweereza bo n'abazaana bo bonna abaafa nga balina akabonero ak'okukkiriza ng'ono obazuukizanga ku lunaku olw'oluvannyuma. Tukikusaba Mutama Kristo Mukama waffe.
Ewabaka bondo mubaka bondo obiyetendeza kukyala Lutaya Kiberu Stella kukyala Kusomesa n'abala bonna mubaka bondo mwali Neema bali omulambula mu ddirisaala z'enjawulo. Mikwano gya maama tutulonze muntu awatali omukwano gwe gagera ku kisembayo. Mukwano gwa maama musomesa munnange Deogratias kikiridde emikwano gya maama ne famire yonna. Ate ekisembayo omusomesa ne mukadde waffe omukulu w'ekifo abuli ebyondoye abambadde baza omukwano omusembayo nebakesembyayo. Babawo nga taliiwo mwabadde mukwano gwange mu magye obeera amagye amazibizi agabeereeyo emyaka mujena mali mutungo maama wange ono yali gyezibizi ate itamanyiddwa omuntu muki mulala nnyo. Awo no maama ono abadde mukwano gwange nnyo mu ngeri enjawulo. Era Gonzaga ekiro bwe yakubidde essaawa zanzikira mu ssaawa 4 kisalayo simbendemu eddoboozi ti Gonzaga mukwano gwafudde saabuza kirala kyonna ategeze butegeezi ti maama yakoze eki ti mukadde awummudde. Awo n'omukwano gwa maama guno abadde atwagala abadde anjagala. Nsonga lwaki ngambye bali okumugwaba okusomesa abaana akolaki mu masomero eyo naye ngambye lwa mukwano gwange maama wange ono kangende mu kitambiro era bina nebizisobole naye nga ndi mu kitambiro. Ebale maama kutwagala ebale kwagala Bukristu afunye amasaakalamenti mu ngeri enjawulo obudde nga Faata Kawuki amuli ku mmeeme nze emirundi toyeranga 2 oba 3 Faata Kawuki oyo abadde alina engeri bwejjanga n'amulaba mu ngeri ez'enjawulo obaoliawo wasinga obungi ze mutamanyanga. Ono maama waffe mumula mirembe. Ku lwa famire njakusaba omuzzukulu Gonzaga akujja ate banamala taata waffe mukujja muzaŋŋanda Sebo Faaza Sebo Faaza tweyanzisa nnyo okutwagalira mukadde waffe n'olwenjigiriza ennungi eno byetutuusizaako. Basomesa baffe abalungi tweyanziza mwebale kutubeererawo awamu n'ekwaya mwebale okutukulembera obulungi. Bakadde bange baganda bange ab'emikwano bakungubazi bannaffe ekitalo nnyo ekyajjajja. Jjajja abadde ayagala nnyo ekereziya. Olw'okuba tetulina budde bungi kuba omukulu agenda, ekimu ku byensinga okujjukira mu bingi jjajja byankoledde teyanzikirizangako kubeera mu buliri. Yaŋŋamba nga n'okunsabula nsabula genda osomedde. Musanyufu tituli mu kifo kino obudde buno jjajja kyeyayayaaliranga ekyo kingumya era amaziga gange manyi gatoolokose kubanga jjajja yayagalanga nnyo entakera enfunda emirundi mingi nga ŋŋamba n'abafamire abalala ntwalanga mu ekereziya. Kituukiridde essanyu lyempulira. Abazzukulu jjajja atwagadde nnyo, atwagalidde ddala
era twebaza Omukama olw'obulamu bwamuwadde n'ebbanga lyamutuwadde. Saba Katonda ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Olw'obugambo obwo obutono nsaba mukadde wange ajje atatutuuseeko obubaka bwa famire. Neyanziza faaza nno nina essanyu lingi olunaku lwaleero nga sinaba kwogera bigambo byonna. Oli dokita wange wadde wa dokita, ebigambo byoyogedde atabitegedde tajja bitegeera, atabiwulidde tajja kubiwulira. Olina ebigambo oliko obwa Katonda, tebabyogera bokka, babaako n'obwa Katonda obutume. Neyanziza nnyo kubanga nabadde ndowooza nti bwe nnaayogera ku microphone nja kukaaba kubanga maama namuleka mulamu. Nenzirayo eka neŋŋamba mwannyinaze nti nze ngenze naye amaanyi gankweddemu. Kakati bwe mulabye essaawa zino mbadde nina kaaba nga nogera ku microphone, naye gwe faaza ebigambo by'oyogedde oli mufu, otambula, olowooza oli mulamu. Ebigambo ebyo Mukama yabikuwanze Mukama n'abikuteeka mu mugongo ojja obibuulira abantu. Abasomesa b'emutungo mwafuna bulooka egyo gye si kifono. Sijja kwogera bingi. Maama wange ono ekituufu abadde n'amasannyalaze, era amasannyalaze gakyakola. Omubiri gwe gugenda kuterekebwa ku Lwokutaano e Busunju, omwoyo gwe kitiibwa kya Mukama. Mukama mulungi era zembeeraze. Baliwo abavubuka abagamba ennaku zino enjogera ebyo gye bayogera nti gundi alina amasannyalaze. Waliwo omwami omu munnabyabufuzi sijja mwogera linnya, naye gwe alina amasannyalaze. Kumbe waliwo atamusinga amasannyalaze. Nsanyuse nnyo faaza, nsanyusa abatuuliriza ba Board of Governors abakoze omukolo guno ogw'okuteekawo maama wange ajje mu Kereziya bamusabire nga bwe yayaayaana mu January. Nalaba akukuta n'omwana ono teyaŋŋamba, ne bagenda ne mubuuza maama yalwadde taa bagenze ndeki ate kula ki. Kati mbiwulira luvannyuma nti yabadde agenze okunoonya faaza kawuki alwadde aludde omulaba kozeewo ati kirina musango. Ne bakomawo bulungi, amawulire ago faaza nagawulira. Ebigambo byange si bingi. Abasomesa mbeebaza nnyo, Ssaabakristu mwebaza, abakabondo mbeebaza, abajjanjabi maama wange, abantu bonna ab'ebbali nga bajja okulaba maama wange. Maama wange nno olunaku olw'enkya manya ku Lwokutaano twawukana naye tujja sigala nga omwoyo gwe kamaguumuza emirembe. Naye kwandiba nga kwe kugenda okuva abantu bange n'emikwano gyange obutaddamu kukwatagana olw'ensonga buli muntu yenna
abadde ajja wa maama kulya emmere ne bateekawo emmere ne tujja ne tulya nenze nange wadde nina omukyala alya wa maama ne gundi alina omukyala alya wa maama muganda wa gundi alya wa maama ne tukuŋŋaana ne liba ekkuŋŋaaniro naye mbooza ekkuŋŋaaniro likoze eki liweddewo suubira muto wange oyo abeera ku mutungo naye nyinza obutaddamu okumala owiiki nga 2 oba 3 nga tajja wakaawo anaaba anonaki ayinza kunkubira ssimu ng'alina kyanjagaza obanga nange alina kyemwagaza anajja atuli mu ntebe zange anoneki basebo ne bannyabo tulina obudde butono faaza amanyi neseerabira ebbaasi yagiyimiriza n'agamba kamala ogenda okusabira mukwano gwange so si mugenzi kusabira muki mukwano gwe neyanziza nnyo faaza neyanziza naye sebo mwami oli yankubya akagundi kamu akagambo talina ebigambo byagala okwogera bibiri tumukkirize tumuwe omukisa olw'ekereziya eno abyogere. Sebo bwana mukulu Reverend Father Kibunga omusomesa Sotya Uganda wamudu omusomesa ffe omukolo ogwadde omwana mukulu waffe kulopera waliwo omusomesa njamuyita Kabanga musomesa Sebo kusaba Miriam musomesa ono newankubadde yawumula naye muntu mukulu nnyo mu kifo kino mwana mukulu munzikirize ne bannange nsabe mwami bate ajje ne Ssaalongo Waswa mujjeeko mwimire wano mbaloperi bwana mukulu abalabeko lwaki abakulu bano mbayise bwana mukulu jjajja maama ali mu maaso gaffe wano bwana mukulu era nga bwonyonyodde nti oli mupya mwaka 1.5 naye abantu bano bujulizi bwa maani ekifo kyerekerezya weeri wano wenyininyininyini singa teyali maama ono ali wano ekerezya teyandibaddewo bwana mukulu kyolabye ekyamaama okwagala eddiini awo si ekitandikidde nze mukadde wange yali Saabakristo ne maama wange n'abanna abakristo kitange Kabooko Benedict ate ne maama nantume era yabbulwamu ekereziya wamu ne mukadde ono be baawoma omutwe wano ekwaya eyawana eri mu linnya lya maama wange omukadde ono ali wano bwe baatambulanga okuvanga wano okgenda eruweeza n'okulwana okusaba luweeza okutukkiriza ofuna ekifo wano bane tumukuleko mu bukama bwani bali bulyazamani bwamaani singa maama tazze mu nyumba ye mu kifo kye kyalwanirira bwana mukulu tukwebaza nnyo kwebali ddala okukkiriza ateekateeka ate ne bakadde baffe namwe mwebali nnyo okutubeererawo okubeererawo maama ne muganda wammwe mukunja ne mukuuma omukwano paka essaawa ya leero nsaba omukama omwoyo gw'omugenzi abulamuze kisanga asinzira ku birungi bye byonna byakolera ekereziya tukkirira ne jjajja waffe waka etugenda okusula naye era ngaolunaku olw'enkya tujja keera tugenda ku bijja ebisunju ate tuli muziiko olunaku olwokutaano ebisunju essaawa zijja kuba kulaba omukyala tyezi okulaba omukyala wange ali awo muzukulu oyo agala nnyo jjajja okuzuuka naye byonna nteeka ya mukama obulamu butuuse n'amutwala twongere okusaba bannange tweyongere okukolerera obulamu bwaffe obw'omwoyo obw'omubiri tubukolerera netugwa buli kimu naye twongeremu amaanyi
okwera okukoleza obulamu bwaffe omwoyo bakwogerako mama waffe abadde ayagala abantu ate abatayagala ogende owombeyo katolindira nabo tukisawa zekimisana agamwanangula kasooka olindeko nakuwa omukozi akuzeeko naye nga bayagala bakita kyemisana